do swear by the Almighty God that the evidence I shall give touching upon matters before the Commission. Bw'abadde alabiseeko eri akakiiko akekennenya emirimu egyakolebwa mu kitongole ky'ebyenguudo ekya UNRA, Eyali Ssentebe w'akakiiko akatekebwawo minisitule y'emirimu n'entambula mu ggwanga mu mwaka gwa 2009, Professor Justin Epelu Opio ayanjalidde akakiiko kano ebyali mu alipoota ye gye yakola. And we also found that the fines were so low. There was not fixed fine, but so low to the extent that transporters were just laughing at what was happening at the wages. Epelu agasseeko nti mu kunonyereza kwabwe bakizuula nti abantu abaali bakozesebwa okupima emmotoka ku Way Bridge baali tebalina bukugu bumala ku kukola omulimu guno. These people were not qualified to even to be at the Way Bridges. Some of them, most of them. You had school teachers, you had UC holders, you had the A-level holders, and the training was simply 4 days of training, and you are put in that work. Can you do that? Ono agamba nti yeewuunya nnyo nga bamugamba nti alipoota gye yali akoze yabuzibwawo abantu abatannategerekeka mu kitongole. Called me and sent me a letter asking me if I ever submitted the report of our investigation. And of course, I was forced to laugh at the question. I said I did, and I had a PowerPoint presentation in your workshop, in your offices, to the minister, the PowerPoint presentation I've done to you. Kiteeberezebwa nti kyandiba ng'ekyaviirako alipoota eno okubuzibwawo ge makampuni amangi agasongebwamu ennwe oluvannyuma lw'okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka naddala nga gatambuza ebyamaguzi byago ku nguudo. Wano wategeerezza nti ekimu ku bisinga okwonoona enguudo mu ggwanga kwe kutikka obuzito obungi obutakkirizibwa kutambuzibwa ku nguudo. Some of those trucks ended up even weighing over that. Some were even 100, and that causes damage to the highways. Akakiiko akanonyereza ku mivuyo egiri mu UNRA kaddamu okutuula ku Lwokubiri ng'abamu ku basuubirwa okulabika eri akakiiko kano be bamu ku baali abakozi ku bipimo bino ebiyitibwa Way Bridges nabo bannyonnyola ensonga zaabwe. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.